Disitulikiti y'e Wakiso kye kitundu kya Buganda ekisingamu ebifo eby'ennono ng'embiri, amasiro n'ebirala ebisobola okukulaakulanyizibwa ne bifuuka ebifo eby'obulambuzi eby'amaanyi. Bwe batyo abakulira disitulikiti eno nga bakulemberwamu Matiya Lwanga-Bwanika olwaleero bakyaddeko ewa Katikkiro wa Buganda ne beeyama okumukwatizaako mu kukulaakulanya ebifo nga bino mu Buganda. Bano bazze n'olukalala lw'ebifo ebisukka mu 40 okuli n'ebyo ebibadde tebimanyiddwa era ne bategeeza nti beetegefu okubikulaakulanya. Nangabo mwe mwatemwanga engabo ya Kabaka ng'agenda okutabaala. Waliyo Naggalabi, waliyo akali wali bakayita mukono akali ensanja akabira. Era nako bakakuuma kali awo. Naye kakati abantu bano ba investor abakutunda ettaka bwe bajja byonna byonna basenda bisende. Kati ffe tuleese Kamala byonna tumuleetedde data ey'obufufu bwe tumanyi bwe tuzudde obw'obuwangwa nga tumugamba obadde obumanyi oba tobumanyi buubuno ffe tubulina tukwatagane kuba tulina n'obuyinza. Kati ekizibu kya Buganda terina buyinza, teyinza kulenforcinga. Neffe nga district we government tusobola okubuteekako bugwe ne tugamba nti kino ekifo tomala gakyeŋŋanga ne tukozesa ekifo kyaffe ku district okulaba nti tukuuma ebintu byaffe bye tusanze mu district. Katikkiro akwasiddwa ettu ly'akakadde ka siringi za Uganda kalamba okuyambako mu kuddaabiriza amasiro g'e Wamala. Kamalabyonna asiimye ekikolwa ky'abakungu b'e Wakiso eky'okumwegattako mu kaweefube ono. Wabula n'alaga obweraliikirivu ku bbula ly'ebikozesebwa ng'essubi, emmuli n'ebirala by'agambye nti bigenda biggwa mu byalo. Twandibadde tukolayo n'emisiri. Emisiri gy'essubi nga ssubi oli naaba nga okoze omusiri boyi waabwe kibakikola Japan bakikola babeera n'omusiri gw'essubi eryo n'ebirala bye bakozesa Irwanga bamanyidde ddala nti wabeerawo naddala mu kuddaabiriza kuno kubanga omanyi oluusi olugenda ne tulindirira ebbanga ne liyitawo essubi lyonna ne rigenda nga livunda oba iki naye owanga mulinawo ennimiro bumanyidde ddala nti kugamba bano abakozi abali ku maintenance baba bamanyi ne bagamba nti ekintu bakikolako nga tekinagenda tekinayonooneka nnyo. Amasiro g'e Wamala ge gagenda okusooka okuddaabirizibwa oluvannyuma n'ag'e Kasubi nago galyoke gatandikibweko. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi.